ebbanga lyonna ne bagudde kusanya nalabye Balamu manyi nawoningira no Balamu nti Balamu gwe ozo oli mugezi ne Balamu tebyamukalidde ku mumwa kati walabye ku Balamu sanya ddamu Balamu kati naawe ddamu oyogere kwa twabigamba nga bannayuganda ne Balamu yagamba nti ne Fulufiga bagamba nti ani ayogera amazima bagamba ani ayogera amazima sanya kati bagawulire yayogedde ebintu bingi sanya yayogedde ebintu bingi birimu nebyokwagala omukozesa birimu ebyokubawa ssente kuba bagamba yayogera amaki amazima munnaye it's a matter of time ate Katonda Wakyagulanyi teyeebaka kubanga ebintu ebisinga twandibadde tubisomako nga n'okufa ffe twafa abantu ne babisoma nti byaliwo ne babanga amazima bagamanya kwolwo naye agage tegawangala tegaweza na mwaka nalabye Balamu ng'ayonooneka n'ebigambo namugamba Balamu tofuuka mugezi okyaliwo kweno ensi toyonoona bulamu bw'abaana abo nze nawulira Sanya ng'agamba nti yalina tanka nendaba nga baseka nenga naye gwe bana abantu bawuliriza byayogera nti yalina tanka n'abagamba nti yafa babagamba bafaafagane n'abasirikale ne bamubuuza wafa nabo nti bo ne baseka ng'abalabisa yali abalabisa era yabalabisizza nti yafa n'abasirikale kakati bamukubira bamubuuza tanka ate nga omusango mwamusonyiwa kati bagamba mulalu lwaki bulijjo waba mulalu temutugamba muyinza okuwozesa omuntu omulalu kikkirizibwa mu mateeka okuwozesa n'okusalira omuntu omulamu Balamu bamukwate Balamu should be arrested lwaki bamukwata Balamu okukozesa omuntu omulalu endagaano okozesa omuntu omulalu okozesa omwana omuto kikyamu ne Balamu yennyini kati aga nti oli muki mulalu naye nga nabagamba nti Sanya yeetaaga obujjanjabi ne mbagamba nti Sanya bano bannakyemalira bamukwata ne bamukuba ne bamuteeka mu solitary confinement ne mbagamba ffe tumuwe buwi budde ajja tuuka azuule kubanga omuntu kasita bamuteekako tocha era addamu n'aliwindinga omuntu bamuprograminga addamu neyeeriprograminga kakati yeeriprograminze Musanya origina alabaga alengera Balamu omuyaaye naga Balamu gwe kakati kyekyo president kyeyagambye era naawe obuvunaanyizibwa nti tubabudde tubakomyewo eka tubalabirire Waiswa abaana bano baagala kukozesa kibiina okusobola okununula ebyabasuubizibwa nga balaga nti bazeeyo gye baava munange ekibiina kyaffe kibiina ky'abantu ate ffe tetulamula mibiri naye tetulaba myoyo tuli ku bikolwa omuntu aneeyimirirwanga olw'ebikolwa bye ate bannaffe abo munange basasudde omuwendo munene newankubadde eri abasasudde omuwendo ogubakirako tubawa ekitiibwa era tujja kukola kyonna bannaffe abo okuba nti ekitiibwa kyabwe tekittatanyizibwa kubanga abamu mu kubakuusa mu kubali kuba eno gavumenti ya bulimba Balamu abo basajja balimba nekyebawadde ekitono kyebasobola okuwa abantu nakyo bakinyaga ye karakita ya NRA ey'ekiyeekera asaanidde tafuna atasaanidde yafuna yenkola yaki ey'ekiyeekera yenkola y'ekigayaavu ey'abayeekera so kibi nnyo naye byonna ebiri mu Uganda yensonga lwaki gwe munnayuganda wandyewaddeyo okulwanirira eddembe ly'abantu njagala okuvumirira ne sekuvumirira kooti y'amagye kooti y'amagye olw'ekikolwa ekyokuwamba munnamateeka olunaku olwaleero kikyamu kya buswavu kittattanya ekitiibwa kya Uganda ate nammwe bannamagye oyo General Freeman Mugabe Freeman fumiitiriza nnyo nga tonasalawo mu busungu bw'oyina olwaleero mweyo entebe gy'otudde you are not a very old gentleman, you are quite a young man
fumitiriza nnyo 30 years from now, kubanga ebikolwa bino ebiri mukolebwa ku bannayuganda bisusse. Toyinza kukola kintu kikoleddwa lwaleero mu kkooti y'amagye kibadde kikyamu, kivumirirwa nesekuvumirirwa, ate ne mugatanako okumenya amateeka agafuga kkooti yammwe, omuntu ne mumulamula mu bukyamu. Kiraga nti muli bantu bakyamu, temuli patriotic, temukola kufiirira ggwanga lyammwe, wabula mwewaddeyo okubeezaawo n'akyemalira omu. Nzikiriza leero ntumire jjajjange, mutumidde Busiire Luuka, nzikiriza era leero ne Edith Katende tumutumireko. Leero birthday ya mukwano gwaffe Jenina Kabaale Bungereza, naye tumutumidde. Tukutumidde nnyo, tukwagala nnyo bali kubeera muwuliriza wa Namwatulira. Waliwo ekibuuzo ekisigadde kinsiiwa Waiswa kankitakule nga tukyali ku nsonga y'abaana abavubuka basaanya. Bwe baali mu komera twali wano nowa abantu information nti waliwo abayita wansi w'emmeeza nga bagenda okusisinkana abasibe b'NUP. Mu kiseera kino baavuddeyo ne beefukulula ku ebyo bye baayogera nga bali esaidi eri. Nammwe mwayise wansi w'emmeeza ne musooka ne mwogeramu nabo. Fema amazima ogalindiranga mu koona, munnange bw'osimbulanga amazima gwe tuula eri latta linda kiwebudde. It's always about time. Kimala ne kitambula nga bwe kirina okutambula. Temwabasinkana nako mu ngeri ya kimala. Tekyetagisa. Kati beetaaye mu lujja. Teriyo kati ove ku maanyi g'abantu oddewa. Oyinza okugenda n'abatono ng'abangi balina gye bali. Gwekyo wakisangawa. Maanyi g'abantu gali kavule. Ago ge maanyi g'abantu gwali eyo yongeza omuliro, olaba abaali tebakkiriza bamala nabo ne bakkiriza, kaakati ow'ekikoofiira atyanze ow'akakofiira. Mansur King Saha musajja mu Islam. Omumanyi? Saha mumanyi. Saha omumanyi? Mansur? Omumanyi? Ayina ako kagamba nti nagendanga ne taata wa Kyentebe. Bagiyita Pal FM 107.9 ekkula eri omuntu obulijjo. Tetusobola kubanga tugaziwa okusinga kwano. Kyasobola okubagamba nti kabajukize White Star Magic Sabuni obunga judde ebirungo kuva bannaffe babiriko mu mwekwate mugende ku dduuka eribali okumpi ba supermarket balibenga mufuna White Star Magic. So nga ate bannaffe abamandira group of companies bananyini ba State Tires n'amafuta ga City Oil wakutegeeza ku muvuzi w'ekidduka nti gula empiira ebiri gyokka egyalingirawo ng'omusaizi n'okulawula arrangement ojja kuba weetayo mu nteekateeka ez'okuwangula emmotoka etakozesa mafuta. Management ya Kyebando Islamic Junior School etegeeza abazadde mwenna nti essomero lino liwandiika abayizi